webale kufandinga Kayimba abanyampi Basiru nalabye nabeni byesinga bagamba musimanya je ku TV nimbagamba mmwe ebintu ebyammwe temwawula ono nantongo yabalyako sente mwanyina zenga ayimba nyongera ekisanja mbwa ayimba Museveni yali ayimba Maliki bone balowooza nti ayimba Museveni kyovala bantu ng'ate omwana asinga okuyimba ennyimba za Museveni bamuyita munnamasaka ali mukono baseetokota ani naye bwe tebafunamu ono wekisanye ekyobufumbo ye yalya pulezidenti yamugamba nti bamuwe sente naku ezo n'amusanga n'amugamba nti sente zo bazikuwa nti tebazimba n'omugabo okuva lw'otuwabidde toliddayo kulinnya mu State House kati yalikoze eki kubanga omukulembeze amubuuza sente wazifuna tinedda waliwo omuvubuka omulala pulezidenti yali agenze mu kyaki mu kifo kye miliyoni 5 ne bateekamu emitwalo 3 ye mubbi akyasinze okutuuka gye bamwetaaga mu budde kuba bamutwalira mu helikopita n'abaga naye mmwe bano be bazimpadde ate omanyi nagatiddemu ne 10 ensawo ezitoweko nga yalowooza mulimu 5 kumbe bamuteereddemu naye omwana we bamuba omusekuzo mu mutwe omwana we n'omuvubuka kati ne mbabuuza mubadde mwagala omuvubuka akkirize nti kyeyazitaddemu mutemulina magezi yabadde Christmas mwalige nti twabadde tulina staff gundi envelopes ono omwana yajjewo ya staff eyo n'agireka yadde alina okutwala mu kyaki kakati oyo gundi simanyi omutujju talina kyafaananya nakikatabuka ng'atoola yabagamba nti yaba akolanga mmwe munnyampa ekyange kirala nnyo mbadde manyi nti gwataddemu no mine says nti omunyampi ye muntu gwe batikulirako ekintu ejjirikiti basuula embwa bo ne badduka ye munyampi omunyampi kati ate yo oliba era nabagamba nti Mbiire ne Mandela be balina ebintu bye bateeka ku nnyonyi extra luggage eyasasula be banyampi abagigenderako ate nga ne kampuni ekuba sente yagamba nti mutusonyiwe twateekako emigugu egitali sente kwegamba mu mmotoka empangise ate mulimu omusaabazi omulala naye walaba Mbiire bamuyita ku poliisi walaba Mandela bamuyita ku poliisi bagoba musajja currency manager bamugoba dda ekifo baali bakyagala bayagala okuleeta ekyuma wano beekubire sente zaabwe international committee neegaana kati baagala bawambe wali wona akuba sente direct of currency era bamala ne batwalawo kuba basooka kunoonya gundi ono deputy governor Kasekindi kuba bwe bati batakwagalawo oyina kuvaawo naye ng'ensi yammwe nze strategy yaabwe sigimanyi kuba you don't attend their meetings naye bwe balowooza nti omuganda agamba nti if you dig a pit to cover another one you remain with another pit nti bano bemujoga ne mukuba ba nasali ne muwana babyannyima nga nasali abadde agenda mu UNESCO oyo omukozi muli wagonja ajja kufa yezizinga eggongolo Katonda ajja musasula ate akoze eki noddira nti munna agenda mugundi agenda mu UNESCO bamuwadde omulimu ministry yagivaamu dda n'oguleeta nti abantu basatu babba 35 million n'omutwe gwe niyo baba nabo bagenda kubeera batya oba baba bagenda kubeera batya nti ensebe waliwo akatabo kayita Julius Caesar Emperor Caesar baamutta ng'amutta mikwano gye yasanga omulalu mu kkubo adde nkigamba n'Omutujju nange naye lwaki gwoyogera ebintu abalabi batasobola kwogera nembaga nti abantu batya sente abantu balimba Nyerere bamugambanga nti Nyerere tovaako abantu bakwagala nnyo Tanzania tesobola kubeerawo Nyerere nakwata mukwano gwe namuteeka mu Dar es Salaam namufuula omulalu yaddanga ku Constitution Square Nyerere oli mulalu Nyerere nsi yakukyawo Nyerere nsi yaffe ogyonoonya amawanga gonna gatamu nga babeera abo ne bajjula kiralu nebikyogera bituufu Nyerere yababuuza Nyerere n'ababuuza naye oba munjagala nnyo omusajja nvuma nga temuvaawo mulimba ngenze omusajja nvuma bwe mutukutenera busibu muli kodinga bwe muteeka ku Facebook temunjagala nze mbaviidde
era Nyerere basimba mu luguudo ne basimba kinti bakabira Nyerere nabaga nti ate mundeke ngende nga nkyali wumba gayidinge. Kakati Emperor Caesar yasanga omusajja namuga Caesar, be aware of the 8th of March. Mu Baloma bayina omwezi gwa March nga mubeeramu ebyewuunyo. Empalogoma abafune bava mu emirambo entane zikanyuga ennyanja, entane zikanyuga emirambo, ebimunyenye ku ggulu b'ekibunomu, ate nga mpagandira bwe kiri ti kimunoomu alanga balangira. Kati wabaawo ebyewuunyo bingi. Omusajja n'amugamba nti Caesar, be aware of the 8th of March. Caesar n'ambuuza, what is he saying? Nti be aware of the 8th of March. He's mad. Let him pass. Never bamutta. Yali mukazi we yaloota emirundi 3 nga bamutta. Namugamba nti sijja kugenda ku Capitol okuggulawo olukiiko. Mukwano gwe yajja namugamba nti kankubuulira ekituufu. Ekinganya okujja okuggulawo olukiiko okimanyi mukazi wange yaloose emirundi 3 nga munzita. Namugamba nti abakazi baloota onoofugira ku mukazi onoosobola. Bo baloota buli naye ate ngaligadde bamukuba amasasi yafuna omusawo omusamize eyamulabulanga ey'okugenda. Kakati be aware of the 8th of March. Sajja namugamba nti naye kyembadde mbagamba Buluta seyatta Caesar bwe bamusanga nga yeefumisa ekiso abaali babagoba babagamba, let us accord this man honorable, because if we don't, nature will stand up and say that that was a man. Nature might stand up and say tosobola kujoga bantu oba nti nature teriyo. Bawulira nti ali naye kumene mujoga no wana gundi. Kati ye nnyina yekitaawe wa Nassali awulira atya nga muwana eyafunye ng'owe mu muganya. Owe yagaaniddwa. Nti gwe mugazi gwe kuba ogwo si mulimu, that's malice. You will pay for malice. And these people use malice to undermine others. Olumala okubba ssente ne bajja batta, bajja kuteka bomu State House, bajja kuteka bomu cabinet. Ng'abantu obusungu obubayina olaba omusajja obakutte nti bagi bomuntu anga ebirudinga olumala okubba wano ssente ne tudduka. Kati eyo aniite nze namugaye nti aniite na mafia bamuli bubi kibalekere ekintu kyabwe. Suula akasero k'ennyama. Nagenda mu kooti ne neeyimirira Sebuufu nemugaa Sebuufu omanyi nkujjayo naye kola ekintu eki suula akasero eno poloti gye baagala suula akasero k'ennyama bagenda kugitunda ogiremeseza kuba batyawo emmotoka bagala bayaaye jawe emmotoka zo naafuna waggulu. Eno poloti n'agikola ki n'agivaako Bukedde yali amukuba enkya n'eggulu n'asirika kwe kumalawo egyo emyezi gy'amazeewo paka kakasajja ka New Vision ndekategedde nti batunda ebintu by'abantu. Kakati kisajja ne kijja ne kimemengwa, yali ayagala mukazi wange, yali akola ki ate yali asobola okutta omukazi kuba ya bankinga mu banka ng'omukazi ono aziraba kyekibi. Nti abakazi abakola mu banka balina temptations amulekerawo nti bala ate mu abakazi buli bazibu. Omusajja yinza okuba nga ayagala kukwana gwe ng'ajja n'agula esaati 10 tazitwala alina yazitwala ate ne bazitunda. Enoga nti kasitoma gw'olina wanjawulo nnyo ng'ajja kundagako ssente yazze kwana. So this is the most important issue. Nti ebintu byammwe byonna bitambulira ku malisi. Kakati kampabuulire nateze minisita ng'ayogera n'Omupakistan. Pakistan yadduse yamusindise ku apartment ze Nairobi. Yali omwavu jjo ng'awunya oluwumu. Naye yajja n'alandinga ku hotel Entebbe n'amuweereza emmotoka n'esikooti. Mwali mulabyeko mu nsi wano mu Uganda wano bwekyatubeerawo yadde ku mulembe gwa Amin baasuulanga abantu ku kkuba naye ng'ebintu byabwe bibeeramu. Kati babba bintu bakukwata kidinaapu biki naye muli yayayogera miliyo yonna bagikwata kati nabakutte nga balwanira ssente. Ku Mupakistan yalese $2 million minisita n'atwalako emu. Ono nali mu kakiiko oyo naye Bannayuganda bazibu sebo mu kakiiko akeera n'atwalayo engalabi. Kati agala kwesimba mu Kampala lwendi kuba ebifaananyi balyoke bamutwala empale bagimuggyemu atwala ebintu by'abantu. Mwali muwuliddeko mu Uganda muno Dr. Diana jagenda nnyo mu likoti
Atatya. Lwabadde mu ministry bino byonna byabaddewo gundi nabalabye abajinga nti batongoza eddagala lya Ebola okuwonya Ebola azanya naye bafunyeyo abali ba sente era Uganda bebagendayo abali ba Ebola nga n'abazungu badduka Ebola sente ekyo ti ministry ifiride dalitibanga yo ministry yeri simfu mulimu ono mukawalumbe mumanyi ono ministry ino mu Baganda bakubita kiruma mpola naye omwami ajja ngomanya polio omwami ajja ntumya babuzaako Ebola ya nja kuba playingira nga emiliyoni mpakisani je yalese ya minister yajimuwadde kati nalagira ono ali mu kakiiko abantu ge balifumbagidde nti emiliyoni eno genda okabanene banno teyabawadde kati nze bwe mbi playinga ngazimuwa olukungano olwabaddeyo naluteze mugenda kuwulira engumi mugenda kuwulira walulikodinze lwonna ebyuma byenne mpozi bakuyita ki oba ne miso oba ne miso yenyini namuteze bagula essimu otega ki nga miso weri byenyini obisobola miso mirundi ninaki ono mukyala nakyobe ono eno essimu ye yali emutawanya essimu eno yali emutawanya nnyo ya musajja bamuyita gundi bamuyita Bazibu Francis yali emutawanya nnyo ng'akulira nnyo nakyobe amukanga amukola ki naye namukolera nagizuula essimu yonna oziraba zonna zakolagana nazo ono omwana essimu zakolagana nazo ne mu nnyumba ye nentuukayo ali nansa ng'oli ludda wa nga ye ali ludda wa ebyuma ebyange bikubulya mbu ali ku munaala bya poliisi ebyange essimu nzija nayo nga tugirondoola paka weeva paka wuwo mu mmotoka newo watuukawo ne mu nnyumba n'oyingira ndimuga wuuno akwongera era namukolako report. It is clear that Bazibu Francis operates in a nexus which runs several mobile listening points. This means that every single call made, there are more than 3 listeners looped, in which implies that it is a coordinated system. On 8 September 2019 at 7:56, Yakube Simukweno at Makerere University, which call lasted for 57 seconds. This call was looped to 7 mobile listening posts in Bwais, Kampala, Kawempe, Kisenyi, Nakulabi, and Wandege. Nero yatambulira ku boda noise mweri. Miso. Mirundi Fetwaze kulema. Kati ndaguze bokisanya eza boda babekemu. Oyagala kumanisa kati baboda babekemu mbakubirenga ne audio mweri. Bona alagira ono ziragabano ne nyumba nje musange mweri. Babekemu. Enya bwe banazizira ndeta yenyendala ate nyendala banazira ate ngukulu ngaleta yenyendala njagala zisasane babekeji Masaka Mbale Iganga mukono kigenda okudira ngaba akigege buli motoka ya kigege yonna eriko Tamale Mirundi bali bazibano ne muleta ngenjuki mulemedde mu ngu enjoko nandi mufumulamu abazani kati bakyabba kigege bazimanyiza waliwo omusajja ayina emmotoka ziri ku lweruweru zonna Tamale Mirundi zonna ziriko Tamale Mirundi kubanga tebasobola zibba zebintu byammwe bya logiki babuulira wano tewali sophisticated thief tewali mubbi omubbi masa be highly intelligent batuga nti omubbi alina okubanga kapa erira emmese ku ssuuka enjeru notasangako musaayi kyobola ababbi b'omukyalo basinga ab'omu Kampala batya omubbi w'omukyalo bw'agenda okutema ettooke mu nkuba ayambala ekigatto ekyebyayi nga kiwanvu okusinga ebigere bye kuba mukyalo bapima bigere ne bagamba buli musajja jangu olinnyemu ente bazambala gambutusi nolaba gambutusi zitamba ente enkadde okugitwala mu katale k'omubulo gitunda bagiwa walaki omusana bwe gukyojako n'ekyakala naye walagi wagigwerako teddamu kutamba kubanga enkadde eyimirira wamu naye wano we bagiwa walagi ng'etandika okutambula obwana obuto bwolampa enkota z'ettooke kati alisalira waggulu n'alibeba towulya mugogo gugwa. These are highly intelligent people.
naye omubbi n'alowooza nti nja kubba ebintu by'abantu nga bwenkindi napinga abantu nti nja kudya omutemo muwe facility za gavumenti. Waliwo wano abasajja babajja wano mu Kampala mu safe house ne babatwala nga basibye amaaso. The only thing they remember ti babatwalira mu mmeeri bali ku kizinga kati babadusiriza ku Lwamayuba babatadde ku kiddako 100 people they are slaves in Uganda. Nze ntya nnyo Museveni ligasi yegenda kubeera ki kiki ekiriwo kubanga Idi Amin yatwala eggwanga mu mawanga g'abasiraamu era likyaliyo. Idi Amin yazimba omuzikiti gwe Kampala Makodde naga nti abemmosi baagala gufuula bbaala leka nguteekeko ki omunaala gukyame. Idi Amin yazimba Kampala nti ffe tugende egindi ate Kakungulu yabayamba nnyo. Gavana yali awadde Kakungulu siringi emitwalo 7 amuguza akasozi ako ng'era akaagalako gundi akaagalako bakristaayo. Amin naga nti bano abalina ebinene bino fe abasiraamu tubeera tutya nga tetulina. Amin buli oyogera ekigambo ya lines Amin wadde bano baddira efaamu yalimu ente ne bateekamu endiga ne bateekako nti Amin faamu wadde ya lines. Obote ku independence yayina ennusu ng'eriko akasozi keerango tekyaliwo. Obote yasigaza ekintu kimu waliwo essomero Obote high school. Obote yayina akatweke nga kasiliva nga kali ku parliament ng'oyingira ne mu conference center bakakuulamu. Kakati what does Obote have? Yalina omutwe ku ssente guliwa ate Uganda House wali Uganda House nolwo n'akantu keeruweero kano for God and my country byasigazzaawo. Kakati babinayiisa olulembu lulesi gundi olwo olwekamuki luguudo Yusufu lule but a tangible monument ti ebintu bya Museveni byonna babijjeewo. Museveni yaleeta emirembe nga baminisita be bakukusa ababbi abagenda okusokolamu ebintu nti waliwo omulembe bali bakuta omuntu bamusokola emibi bagenda okutunda ebweru. Omupakisani yadda ndeeta emitwalo gya $5 okumanya kasiru nategenda kukabattula olw'omukaaga kakwata abantu ne kabawa $5 ate bano banne waako tebakagayidinga. Minisita yakagambye nti oli omusajja tasoboka tasonyiwa mu nsi ne batunamuwa ssente bajja tutta sooka weeteguleko ogende mu apartment zange e Nairobi era nkalaba kuladda gye kali. Okalaba kati kali Nairobi mu apartment z'omukulu eza minisita e Nairobi. Eriyo ne bwonoonya baminisita bonna mu history teriyo minisita yali alowooza kukwata abantu kubasokoola mu bintu. Naye teri media yaabwe kyenagambye ono omuwala aniite nti onooyogerera emirundi emeka kati kyendebye mu red paper nti obwereere bwe babuleeta yabagambye empozi ng'alina waliwo ekiri sensible kibawandiisemu mu mawulire ku aniite olwo bamugjamu okujja kukiri kigundi simanya have not been to gundi kati batandika okwogeza bya busiru. Olaba namulindwa bamwogerera mu red paper kali akasajja kamuteeka yeri wa Bobi Wine kakuuma ebintu byako. Museveni bw'alyekwe ajja kulaba ntwe ya pusi navano wa Bobi Wine nempulira ti akakasajja kayina ekikomeka Bobi Wine muteeka kati muzinga gwe mubisa nagenda babana gyebali mukuba kumwe namugamba ntigenda mu DP nkwabye DP y'abantu wali wagitadde mu ssente kitimba mulimu bamusota bamugoya mulimu bannamulindyamu era okuva Bobi Wine yagaana okugenda mubo DP yasirika DP yawola naye abagenda anti baali bamuteze kubanga bano ababbi be bafuga ebibiina kyobola batujooga baga munaalagawa where will you go neri bwaffe nagamba Bobi Wine ngenda kuteeka ku muzinga ate nsensitisizamu the only person ali credible Mugisa muntu nabano bamutya kyobola tebamuwa publicity kati namulindwa kamutadde eno atuula mugobe musajja gwe tuula omugobe kati zino neeno. These are not honest people. Kyobafu tebatusobola kati yumiriza kyabakola kintu kimu abalekere ekifo kyabwe. Nze ndi wange emyaka eki esatu era mu September ngenda kuza serious of my independence. Yawukanye nabo bana abaana tewali akola nabo bw'okola nabo bwe bakusitamya bakufokako bw'olemerawo bakupama ku mutwe. If you want these people to humiliate you bakujja mu kifo ekirala ogende mu kirala. We did not come here, we are not furniture to be transferred from one wound for the other.
after all is not Museveni. I looked at Museveni nga naye ali mu dilemma ne tutula fembi nga bandalwisa bamaze okwogera ebyo nti nvuma omukyala we nga right an apology oba byongambye ebyo nenjiwandiika nagitwalira mukyala we naga nti good news tena has accepted your apology gitwale mu mawulire ogiteekemu efulume n'abeera concerned yali ava ne mugongo. Why didn't our document come out? Nti lwabwo yeganye okufuluma ngabo baddamu I survived the poison 3 times. Lwabwo mpita wakuzanya mbu naye ekintu ayagala okivugamu genda bakuwe ku farm emu ogiteeka ko bendera ya Uganda ogidikeringeti Republic of Uganda otikimu mukazi nga ye facility nifanga ne fiti sobola kufugibwa bwerityo n'omukavugamu nange bose yagala okulya ko omuzanyo ogwo Bible be bagule nange boss yagala hausigalo yali agamba omusajja tibadde bwe mubeera mu mapenzi muloza saagala n'agamba noli boss nange boss yagala tukyali ne Tamale Mirundi ekikesigadde yonganya ekyebusiru kye bakoze bakitegedde bubagenze okulaba abaana kitatabe yakuba tuli you are stupid you are an idiot tuli kuba boda abatibwa. What has this law ogenda okulaba abaana to do? Basomera mu somero kimwe batava mu batakula. Nolaba engala bizire mitwe. What type of public relation is this? Nagamba jo musajja yava mu National Security Fund. Nemuga nti mumweterewo gundi yamu. Mweterewo fund yamu mukyeyogerere. Naye ekintu kimaze okuteeka mu minister eyagenda ne isabule coach n'alekanga amutunzeeyo. How can that woman adira na Uganda nti mugenda protecting sente zaabwe image infu from day one baba gobye egindi enirbowa ne babaleta emisinde kumwateka trillions of cents. Is it the time to bring this bill in parliament? The government has the trust okuma sente z'abakozi eno yote kyalina. When the government loses public trust, everything it becomes a referendum. Katebwe government kozenga abatake kuyidi eguze nyama ya bwerere. N'abasamba bajja kutuuka nti sente z'eggye mu government n'ogenda emakka tezikolayo. Hije befudde Yeganye. So ebintu bino bwe tuba tubitunuulira nti aniite agende yeebuuze ku endingini ya byandaala. Ingeri yabyandala ndoza bwatula wekyasinga okuregulatinga mu sigenda mu government ebintu bibyo nabe yafuna mu sekansa abitunze balo yabali ya sente ninga babbo lugudo lwe katuse bali abavubuka babiri subula ko mweddalu kale go bugalo bintu weka amaso gazibire ddala nze nawandika ekitabo nga mumpita mulalu ndemba gamba the role of witchcraft in a malicious society nchirina eddogo likola ddi ndikolerawo yende yate mmwe be muyina bagaba taaba tebayina yadda akalagala bwekati tebayina adda akayenje abalogo ku 10 kuliko ogwo omulogo tasula ku mufaliso omulogo talya nyameno ya bulijjo alya bbango omulogo tayambalanga omusanga ali mu bumwanyi bwe bwatinga anoga ate gwo kimyeeki naye bana abakuba ebikalu nti anti jajja era yafudde nga bwe wagamba accident nti bakuwongere naye n'osanga nti akusaba miliyoni omulogo w'13 n'asaba miliyoni temuli abamubbi akusaba eri omulogo akusaba 13 n'amatuge mwanya 2 ye mulogo nti Ssaabalamuzi yataddewo akakiiko kukubuuliza ku bulamuzi amala biseera agambe nti omulamuzi akusaba ssente mukuba omutwe mukuba ennyondo kasa akusaba ssente lwaki atya nti ajja kuba abakuba ennyondo omulamuzi bwakusaba ssente mukuba amannyo gamufuumuulemu anti ate okutwalira amateeka mu ngalo anti bajja kubeerayo owa kati tebaleeta etteeka nti akwata omukazi bamukuba amasasi bamuttirewo nyinza ga nedda oyinza gamba omusajja omusiraamu nga owulira anyumya sheeka anyumya ne bagamba nti bane embizi zifunye obulwadde nti nga tufudde agirya faza najja ku famasi n'agamba nti kondomu za wano nyimpi n'akolawo olutalo zimukwatirako azagalira kyaki zimukwatirako wa faza okudda ku famasi n'alwana mbolokuba kondomu ntini bufunda wazikozeseza nani ozazizikakiro if I know that I cannot okujja ko mawanga ngaga nagafa agaflaming tibakuflaminga but if tuli mu mawanga agali sensible bwe ogamba nti rapist bamukube bamuttirewo amasasi what bothers me
lwaki bamukube naye bwaba tayagala kuba biveeko akakiiko kagenda kulikomendinga nti abalamuzi bafuna sente entono ate ze singa abuuza nze mubuulira sometimes abalamuzi tebalina ekikumi kyebalya naye abalamuzi abamu tebamanyi kompyuta kutayipinga bwawa sekiritale we amutayipingire judgment sekiritale ng'agenda agamba bali mulamuzi muba kumuwa $2,000,000 omusango mubadde mugusinze so nga mwagusinze dda driver we abanyumya naye mulamuzi munne n'amukubira essimu tewaaye omusango ogw'entambula giguta nti gundi gugenda muwangula kubanga ate eno point enkulu tezivuddeeyo ono driver awulira yagenda ogatwala amawulire nti mwe mubadde mugenda okuwangula olede nga jaaji yasaze dda nti owangudde ye naakugamba nti omusango mubadde mugenda guwangula naye omulamuzi yeetaagayo $3,000,000 kati omulamuzi nazisaba kati driver yatwala to get information for the first time nabaga nti omuyudaaya asobola okuteeka wano omuntu nga mumusasula emitwalo aga naye Jewish community nega nti abeere waawo ffe tujja kukola ebyo byonna naye beera waawo wali important. This is how the bazungu do to access kyobola n'ababbi bawano balwanira katenti ka Museveni atuulemu oyo omukazi yabadde alinanye Museveni kati bebeddukanye ebintu kubba ssente ayagala kweragirako bwati nebaliwo ekisajja kyagenda nekimutambulirako bwekiti ndowooza naye nakiraba nagaa you man you give my sister 20 million give this sister of mine 20 million work experience I don't work in finance ekisiru nga tekimanyi kwega president yetamanyi bakozi balimba bano sente omugezi nga fe yaligambye tiyesebo nagamba bali abatajja mangu abomu finance mumpe $1,000,000 muzee yangambye wali wamukubira esimu namubuuza kwaba abajukumira so this country is easy to run naye mmwe ekibakoze obubi muntu kugamba one mukkiriza okubajooga ne baddira kwago ne bamujja wano nadda wali nga musanyufu muzee nedda muzee tumwagire nga tuli bweru naye nga tetujoogeddwa I do more work to him than what I used to do nga babbi siboogerako koko switchboard nakalema omusajja mukulu w'amasandi nenkubwa n'amatu kubanga gali agabbi gamaze obbakubira esimu ate ava ku TV kwogera nyoko byantumi kati nankabirwa yadduse emisinde nagenda ku NBS n'alaajana omusajja ndi bwe kakati kyewatadde ku NBS kiwe n'abalala kale tulabe oba yonna owaayo sente kuba nze ndi mobile the issue kyengamba nankabirwa kiri kimu oyina assignment gye baakuwadde okuyisaamu omuntu okumufuula speaker which means kati gwe tokyasobola kubeera kifuufu NRM because to become a speaker you need also to recruit from the opposition. Why do you fear? Lwaki gwe kyotunda kifu lwaki okitya? Nti Amongi gende Bukedi yogamba Bukedi ngenda kubeera deputy speaker wono ne Magoga lufiiriddemu. Maybe ne balowooza nti sente njogera ne gundi nja kufuna obwa minister njogera ne gundi obwa minister. That group ina sente but is dangerous abantu bagitamu. So kakati okukkiriza okujoogebwa. No, Aniti. What if the president had dropped you in the shuffle? Or depending on where we were to you. Yes, or where bwange, era bunabaayo, bwabaze nange. Era whenever we in a practice yokweriza where bwamwe ku TV. What am I fighting for? Kumyaka jo mu government eno ofuuse eki Minister Komao. And this age kumyaka jange spokesperson wa president wa Uganda for 14 years ne banzi yobuja out of malice nga siko CBS koze eki abalala balimpa ekinene ensweta yatisedda ye mugga